order ng'ogiyisiza bannansi abaakulumba they obey you ne bagenda bakola ky'ogambe naye basajja n'abakazi basigaddeka. In fact olwaliro tuyinza okuba tufunye akakadde k'abaana bali mu mbuto z'abakazi essaawa zino. Obudde bamaze waka kuva ku saa 10 mpaka ssaawa 5 basomye ebitabo mulaga mulimu obwana ng'akakadde kamu ke tufunyeemu olwaliro mu lockdown y'okuyonja ekyo. Abaana obudde bamaze babujja biwojjolo kati tufunye akakadde nga kamu akaba new baby buli mu lubuto buyingidde leero. Kati ekirala ekiriwo kw'okuyonja bayonja bajja kuyonja with the time abala basobodde naye kyenkugamba kiri bwe kiti. Munnayuganda gwe mmanyi ne Museveni gwatategeeranga. Munnayuganda tayagala mumanyira ate mudduka mu mpale. Tayagala mumanyira obalabadde beesirisa tebaagala bamanyira kati kino kye baleese mbukuyu babamanyidde nnyo to the extent yakoma okuyonja mu ssomero ate omugo omusajja omukulu agenda ayonje nga akusasula omusolo. Kati ekyo tukiveeko. Nnaku bbiri mabega baddeyo okulonda kwa bukiiko bw'abakyala naye walabyeko wa NRM ng'asugumbiza ng'akimaliza okw'omusana mbu NRM oye. Baagambye bwe bati agambye ebyokulonda bino buli lukiiko wansi bitulabisa nti tetwawangula. Era naffe tubuuza Museveni ubundi byamukama okulangira obululu yabujjawa ne DRF mutazirina. So bino musubira mu LC1 chairman. Musubire okulangirira abantu ku kifuba oba okuyiwa amagye police okuyisa aba NRM by all means by force. Kubanga abagenda basinga batukuba mu kalulu LC1 nga tetuwangudde kijja kulaga nti abantu balonda nko government. Okitegedde. So bannayuganda mbeera nga muli aware about that. So mugende mukubira campaign abantu bafe ku kyalo kubanga jjukira LC1 chairperson yakuwa ebbaluwa egenda okweyimirira omuntu wo. Yakuwa ebbaluwa gy'ogenda okutwala ku nnira bakuwe endagamuntu. Yakuwa recommendation yonna ekwetaagisa okuva ku bakoloko kansu wano yagikuwa. Era n'endagaano obanga oguze ettaka yasobola okuba togenze mbalooya okozesa chairman LC1. So chairman LC1 wa mugaso nnyo okusinga obulamu obwo. Kati olwokuba tugenda mu Uganda pye twetaaga okuba nti wansi tetulekayo mulanda gwa NRM gwonna kubanga bw'otunda bachairman ba NRM ku biro basinga obubbi basinga okutunda amataka nga bakubaana na gavumenti. Nga twetaaga kubajjayo bonna baveeyo tuteekewo regime empya ey'abachairman nga baagala enkyukakyuka. Ompulidde bulungi nnyo ekyo nga nkimaze sigenda kulwa wano. Bw'oyita ku platform yonna n'osangako wa National Revanse Movement NRM oba ne bwesanga omuntu yenna nga yeemagazza bano bannampa wengwa simanyi nze sinampa wenga ndi awo siri awo sitegeera ndi awo ng'awo zambu simanyi obwana bwa Nopu buvuma buwemula mugambe ekigambo kimu. Ffe aba National Platform tetulina muntu gwe twakubye masasi wadde okusiba wadde twawukanya endowooza. Naye mukama wabwe Nnyandi Osoferiti bahabulwa Rutabayisirwa mutabani wa Akala ekyenseete muzizire ensaka bisibe na nyinika buyonje etambula. Bwe yasoowagana nga bamubbi akalwa nga teyafuna 1% yakwata mmundu n'agenda n'atta abantu. Kati omuntu akugambye ng'ajja frustration y'okuvuma oba okugamba ekituufu gw'ogamba nti mubi nnyo okusinga Museveni yakwata emmundu mu kina n'agenda n'atta abantu ng'asoowaganye ne gavumenti yaliko olw'okuba yamukuba akalulu. Kati mubagamba bakazi n'abasajja mubagambe bw'abanga Museveni yafuna obutakkanya ne gavumenti ezaaliko ye n'akwata mmundu. Kati ffe bwe tusoowagana naye nga tetukkiriziganyiza naye ffe ne tukozesa frustration effe ntujja obusungu ntwogere ebigambo ate teri mwana wa nkyukakyuka ajjayo ekigambo kinene nga tomaze mutenkuula. Era tuli selective nnyo. Gweyogera ng'owaana Museveni tetulina buzibu naawe. Kasita kakutanda n'oyogera ku Kyagulanyi His Excellency n'oyogera ku Nuupu awo b'otuleese. Ebintu biri ebi National Platform ne His Excellency bali Kyagulanyi Ssentamu. Waana Museveni wo omukuuta obugere omukombe matu as long as it oli ku Museveni tetulina buzibu. Ne kasita okyamako n'ojjako wane waffe n'ogamba ovuma Kyagulanyi ovuma Nuupu. Tugenda kwanukuza ebigambo ebipya ebikadde ebitannajja ebizimbwa byonna tujja bikugamba kuba ffe kyetusobola. Tetunatuuka ku level ekwata mmundu kubanga tulwanira ddembe lya buntu. Ye Museveni yakwata mmundu n'atugumbula abantu nakati akyatugumbula. Ate era akyawamba kyatajja kuba njala kuga omuntu omunafu yenna ojje weetegereza nga mugenze mu tawo n'omuntu omunafu. Bw'akulemerera okukumegga anoonya jjinja oba nkonyogo kutemula.
ow'amaanyi tatemula kitegeeza Museveni obutemu bwe n'okutta n'okuwamba bwe bunafu bwe okitegedde bulungi nnyo kati omuntu yenna ajja kumukuna obwana bwa Nuupu Buuma buwemula nno ye weapon gye tulina ate tugikozesa buli muntu tugikozesa ku abo abatuleeseeko effujjo in fact tuli ba mirembera nnyo tuli ba mirembera nnyo fe okujjawo nga tuzza okugamba omugambo gwe tukugambye tetujja kubeera nga bba bakuteekako gundi tugenda kuwamba tugenda kutta tugenda kutta mu basement bwe kye balina ffe tetukiina ekyo tetulina budde bwa kutwala muntu mu basement no in fact focusing nnyo ku national matters than personal issues ate mwana mugimu ava kungozi Nyandi Soferi yagamba bannayuganda that go and eat your mother something wano muhoza asiiba atuwemula ku Twitter okitegeera kati kitegeeza nti gwolekera omuto tegunyuma bebasinga okukola ekintu ekyo ate bo basasula abantu tuvuma n'otuwemula ffe tetulina bwe tusasula waliwo okutuma ogenda okukola live ate wali kati jjo nabadde ku mukutu nga nze okwabya mission ebisajja ne bijja bitwala akaunti zange zonna ebindogging out zonna bazitwala ekikigwe siri ku Facebook kalendire siri ku Facebook account ne page zonna bazitwaliddewo ninga kyekitwaza page zange buli kimu baade balina enteekateeka mpya kuddita ng'erimu bano bajja kikyani y'amaanyi nnyo yadde bagitegese bulungi nnyo olwagi mention zinale sinagimala nebazijjako zonna okitegeera nekyo tekimala mu maanyi nayo kannakibuka kange akato ke nalina teekeyo nga nkakolerako mpolampola ngenda kukaddirako mpaka kuwulira bubi kiwedde nze mayi sipowa naye nga njagala obagamba bannaye mwe bali mulimu gwe mukola temuggwamu maanyi ekirungi nti buli vidiyo gy'okola ebeerako abantu b'okyusa n'abantu b'ozookusa ensonga ezisigadde zonna zijja kwekolwa ensonga nti kino mwandikola ekintu okulumya omuntu nabbanja kye yakoze ate kisiikudde emmeme z'abantu nze bannayuganda bempangaliddemu abanzadde tebaagala bamanyiira lwaki tebaagala bamanyiira munnayuganda avuma abaganda nga tategeera oyo yeeyiwa amanda mu mbugo nazze kuno mu Uganda nga bulungi bwansi akolebwa mu Buganda wokka ate nga tomukola okuva ku byalo kyeyagalire okulira bulungi kyeyagalire kati bulungi bwansi copycat ya Buganda kati bw'osanga etisse omutwe gwayita engalabi ng'avuma abaganda mugambe nti nekyemwataddewo initiative gye mwataddewo y'abaganda ewali buli bulungi bwansi tolaba ensi kwononekala ebyanfuna abaganda twalimanga enguudo zaffe twagolanga enzizi zaffe n'amasomero abaana bagendanga n'obusente tugamaala bwe kiri nze nina video gye nkoze sinabagitanga ngamba nti wanene bulungi bwansi yaliwo ali 2000 nze baddawo entebe nga tuli baana bato nga tukola bulungi bwansi ne mugenda ku nzizi ne mugogola ne mulongoosa ekyalo nga si byakuforce nga tewaaliwo majje tewaaliwo kati akirabanga ekipya nti initiative gye bataddemu bwe promotinga gavumenti gwegendo lyejjajjaawo naawe ebintu babikolaakoladde ebyo bibaddenga olwakuba tebaagala kutya tebaagala kumanya baswala ate n'ekirala omuntu gw'onookozesa omanyi tulina ekizibu mu Uganda there is a difference between executive order ne order order teva mu bbanga ne executive order teva mu bbanga bw'oba oyagala okuimplementinga initiative yonna you have to first sensitize the people about that initiative then notunda mu kalenda bw'omala otunda mu kalenda tugenda kukola tutya naye kati gw'ovuddeyo nti okuva n'olwatutandika enkya no you have to sensitize people bulungi kyobuli mu kintu kino era kiki ekitireetedde okubeerawo oba oga nti obukyafu bususse mu ggwanga ani avaako obukyafu amagombola agakola Kampala gonna n'amagombola agakola eggwanga lyonna balina budget eyondya kasasiro sente eziyo kasasiro ziri ludda wa era bw'osomesa omuntu kino ekintu kigenda tulina okuyambula okulungi bwa ggwanga ne kati sooka tunna enguudo zonna eziroddwako kasasiro badde beera nfuufu okitegeera beera nfuufu gwe n'okola ekkubo ng'ekkubo teririiko omwala n'okola ekkubo ng'oleseeko omwala gumira emmotoka omanyi nti amakubo g'omu Kampala gonna agasinga Kampala district tegaliiko wabigere watambulira is that a Tija n'akatono kewerabidde
okumanya n'ekintu kye baayise tebabadde organized oba bakisudde obusuzi lwabigenderwa byabwe ne kasasira abantu abavuddeyo abatonotono gwe bakuŋŋaanyiza wali kokobako okumaliddeko okwo enswera ziri mu kunyooka era waliwo mwabagambye n'okubagamba mwabuliddwayo ne katukutuko oba ebimotoka by'amagye bijje birisiivinga kasasiro ono abantu gwe bakuŋŋaanyiza nga bateeka ku kkubo. Kati gwe kyolina okumanya kiri bwe kiti mu Uganda buli omwaka era bukeezi ng'alina ideology emujjidde mutwe n'azuuka n'agiteeka weekole nga tamaze kubuuza kintu kye ngenda okukola kiyambirawo abantu bagenda kira batya. Buli lwotula ku makya n'ofuna idea nga tomaze giisaako kugyetegereza ebirungi ebigirimu ebikyamu bigirimu abange tebagenda gifuna batya, ekyo ekintu kyo kyabulabe nnyo. Okitegeera bulungi nnyo? N'oba ogenda kukwana mukazi osooka n'omanya omukazi gwe ngenda okukwana afaanana atya. Goza kitokwana mulalu oba mulema. Osooka kukola due diligence. Nawe omukazi obeera selective ndi akasajja akagenda okunkwana ko nga kasiiwufu amaaso gakatwakadde kalinga kanyuka enjaga n'obeera selective. Ne gwe ovudde eri n'ebigandula byo n'agaviirimbwa I order as a prime minister tomorrow as a must we must do cleaning. Yes, it sounds good. Naye osensitizinze abantu nsonga lwaki kireese. And is it in good faith? Anyway, it's like ordering. Ordering is not a law. What you take? It's like you are ordering. I'm ordering, but in which law? Muteka chimosinzi de to order. What you take? Kubanga gundi cleaning are best, are community best, tali national. Correct. Kati ye kitadde ku national level, which is wrong. And then it came out as a command, like we are commanding you. Ebintu balina okudifferentiating between a community-based cleaning and a national cleaning. Ebintu biri byanjawulo. Community-based cleaning, buli muntu kimukwatako. Eyo initiative etandikira namba chairman na mu family mwennyini. Ne gotaddewo national clearing day, totaddewo tools, to sensitizinze bantu, tubabuulidde lwaki okikoze, ng'ate basasula omusolo, ng'ate sente basasula omusolo zirina okuyinja kasasiro. Kirungi nnyo clearinga naye wasose kustensa kutegeeza abantu obulungi obukirimu n'obyo okiwadde tayimu. Bannayuganda beetaaga kusomesa munnange tumalaga mugwira munnayuganda tumalaga mugwira bw'oto era babalazeeko babadde munju nga bebasa n'emmotoka bazipaakinze. Kankubuli omuntu ne bw'omugwako obugatula n'okumulonga owaayipayo emitwalo 10 nja kugamba ne sigina kubanga nze siri ATM ne ATM enote mu password. Nibwo obugondo pa mukulu musoke soko mpi emitwalo 10 tombuuzizza nako tomanyi bwe nasiibye nange oyinza okuba mumalire ndi atutendaga muntu yange sente zinemedeze yampola oyinza emitwalo 10 kiki ne ATM gy'otaddemu sente omala kuteekamu password niryoka ekkirizo gyeyo sente. Nina ekintu kyendaba nti abasajja ba gavumenti abawamba obuyinza they don't value Ugandans. If you are valuing the people you lead nga bakuwa omusolo abantu bano olina okubayinfominga. Ne bwava buvi mu bbanga nti kati tulagidde no abantu si nte. Abantu b'ogamba nti balagidde waliwo buli lunaku ng'asasula omusolo gwa mitwalo 3 ondere basis nga tamanyi nti agusasula. In fact it is practical. Lwaki kiri practical? Ruth osasula amasannyalaze kuliko omusolo si bwe kiri? Bwe kiri. Osasula amazzi kuliko omusolo si bwe kiri? Osasula data kuliko omusolo si bwe kiri? Bwe kiri. Ogula amafuta tekuliko omusolo? Buli kimu kuliko omusolo. Olinya taxi amafuta galiko omusolo? Osasula school fees ennaku zimamu kuba oluseke tekuli musolo? Kweguli. Olunaku oba osasudde sente emeka omusolo? Nnyingi nnyo. Genda ombuliza Nabbanja atulage vocha kwasasulira omusolo y'embwa. Omuntu atasasula musolo abeera mukambwe nnyo okusinga agusasula. Bwe kiri. Gwokimanyi okuva ku ssaawa 11 ze basibye eggwanga mpaka ssaawa 5 omanyi ssente ekonome zeeruuzinze? Omanyi ssente ekonome zeeruuzinze?
One, abasuubuzi abadde batambuza emmaali yabwe giyingiza ekibuga basibiddwa emmaali etuuse leeti. Amaduuka abadde galina okukola okusuubuza ku makya emmaali etuuse leeti. Amakanisa ag'abathevenisidde gadde galina okusomesa abantu ku makya erikudde eri Katonda gayimiriziddwa. Abantu abadde bagenda ku kisaawe ku makya ennyonyi zibalese. Petrol station zibadde zirina okutunda amafuta tezituuze mafuta mu budde obwo. Abantu abalwadde abadde balina okugenda amaliro ku makya okukima eddagala balina okukola emirimu gyabwe tebagenzi. Kitegeeza nti already economy ogikuba ekigo within those hours. Olw'okuba nti gwe tosobola kutuula hansi ku ensi ezisinga obungi zikiriringa kawungeezi n'ekiro mu ttumbi wano omanyi oli bweru. City Council yomuyonja ddi? Tebasobola kirabanga nako by the way emisana mbuba bagambye abantu mbuka temufuluma mayumba kuba tugenda kuyonja tekiriyo bayonja kiro. Kakuba kugala baligala kiro saawa eyo. In fact sina kiro nti saawa 4 between saawa 8 ku 10 eze saawa ze batera okugalirawo. Lwaki togamba nti tugenda funa olunaku olw'Essande tutandika okuyonja eggwanga oba tutandika okuyonja komiti okuva ku saa 12 ez'akawungeezi mpaka ku ssaawa 4 ez'ekiro. Ku maali tukerenga eggwanga lira litukula. Agenda okusaba ku Sande agenda asabe, agenza okusubula agenda asubule, atutte omulwadde agenda amutwale, buli omu agenda akola kyalina okukola during the time. Then ku ssaawa 12 mpaka ssaawa 4 ez'ekiro buli muntu waali ayonjewo. It makes sense. Yeah. Okitegera ne kati gwe ostaginze amagye ostaginze poliisi gakuba abantu mbukubanga omuntu aganye okubanga alina programu kikisooka ate omuntu oyo asomyeko ayagala kumanya lwaki mwataddewo ekintu kino wadde order. Okitegera there is no need to deploy police and the army in such situation. It's a willing action. Tewali atayagala kintu kiyonjo. Yeah. Tekyetaaga amagye gakuba abantu mimiggo. Community based cleaning embanga tumaze mu Buganda waffe tebasobola kuleetako wadde wakasaale. Nego otaddewo amagye otaddewo ki ekintu kye badde balina okukola nkikubulidde nkikunnyonnyodde. Bannayuganda bali mu system nti bw'ataakola n'okulya tagenda kulya. Omusibi almost 6 hours. Okitegeera? Yes sir. Yes, ideology yandibadde nnungi nowhere and God. Naye gw'ogirolezzaako ogiteredde mu action tomaze kumala kuobservinga birungi ki ebigirimu kibi ki ekikirimu. Namunayigala tomusomesezza lwaki asaanidde okuparticipatinga. Wabula okedde ku makya olagidde munnayuganda omwavu enjala gweruma yasuze enjala omugamba nkulagidde teeka genda oyonje like make it make sense. Ekyo kiteeke ku bbali tewamutereddewo ne wagenda kusuula kasasiro bw'anaamala omulongoosa amuteeke luddawa. Bye by'okukozesa ng'alongoosa byo biri luddawa. Yo yennyini nga City Council byonna bakuŋŋaanyiza kati essaazi nogenda n'olunyereza bye bayonze ettaka lye bajja embinya kasasiro. City Council egenda mujjawo etya? Nze eryo eggwanga n'abalirimu n'abalifuga olw'okuba nti kati njagala kuga ekigambo kino singa yabadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Metembo nga yagamba bannange bakyali bange nti ye eggwanga liwonya enkya ffenna tugende tuliyonje. Mazima. That is the will of the people. Correct. But if you are still forcing people, in fact, those are signs and symptoms that this is the government or the government yavaakodda. Kubanga abadde bali mu kuyonja basinga obungi ba ghetto structures n'abakozi ba cases abayola ku nguudo ani gwolabyeko omuntu wa bulijjo. Bano NTV we badde genda okunyumira olunaku lwaleero ku mawulire. Munnange NTV bagitonda era baagala gifuula UBC. Bwe kiri. That's much I know. Negotiations zigenda maaso era by the next month yinza okujjangira mu version ya UBC. Bangi abatagenda kudda. Bangi kyemanyi already abeegobye dda abakimanyiiko. Kano mu kasalemu bagenda kujja nga baga nti enkoko tugiyita enkwale bagiyita lizard.
agambye atya kati wakana bwe kiri NTV ne Monitor zigenda okudda ku mpewo notange egamba nti ebitala by'omu Kampala okusinziira ku galiwo essaawa zino byeteekako kusinziira ku budde bw'embeera bw'eri ey'obudde. Monitor ekugambe nti Museveni alina emyaka 25. Mukiringa kano bagenda kasalamu okusinziira ku information gye nnina. NTV, Monitor ne radio ne company zonna ezirimu zigenda kudda nga bali mu version ya BBC nga ye version gye balimu. Of course. Bakikiriziganyizaako buli kimu kyonna. Era mu mamu ku bannamawulire abadde bakola investigative journalism ku NTV ne Monitor emirimu gyabwe mmye. Bwe kiri. Kati gwe abadde agenda okwogera ensonga zino ng'omanyi nti NTV kale waliwo ka TV agenda otwogera ani agenda okuddamu okwogera ku nsonga zo. Ate tulina kati okwebeereramu. Kati we mbagambira nno we tulaga wakambwe. Nfundikira nga ngamba gavumenti ya Museveni bye mwaga nti mwagenda kulwana nti Obote n'Amini bawambanga abantu mubikoze n'okusukka be mwalwanyisa. Twetaaga okumanya kiki ekyakwasa Hon. Mwanga Kivumbi atajja na mu kkooti essaawa zino. Kiki ekyakwasa Zali King Zali n'abanga talabikiseko wantu wonna. Lwaki comrade waliwo ne Samugumya kyekyamukwasa tajja mu kkomera. Twagala kumanya lwaki Bobby Yang taletebwa mu kkomera. Lwaki Omachete Yasin bajja mu kkomera. Lwaki musindikiriza abantu ne bakkiriza emisango mu bubba nga bagikiriza mu kkomera nga tabagikiririza mu kkooti. Ng'okimanyi nti abaana baffe bonna basinga emisango bagikiririza mu makomera munda so si mu maaso g'abalamuzi. Kituufu. Anti babakaka bukasi. Bw'ogamba nti omuntu ogenda mukiisa pre-bargain olina omusomera emisango n'agisoma n'ogimusomera n'ajuulira nga gye yazigiza n'agamba nze kati nzikiriza mu maaso ga kkooti nga mulimu n'abajulizi nga n'ejjumi bweri. Yes. Kati okkiriza otya omusango okusinze nga tebakuwaddeko obujulizi? Okitegeera? Ye kati ogenda tugamba otya nti omuntu yakkiriza omusango nga ffe tumuwuliddeeko like it's not in the open. Tuwulira buwulizi nti bamusinzi nti yakkiriza omusango gwamusinze. Where is the evidence? Which court? Yabadde mu kooti ki? Yabadde mu maaso ga mulamuzi ki? Museveni by'atayagala. Museveni tayagalangako mateeka. Ye takkiriziganya na mateeka. Museveni alinga lepist. Lepist talina budde bwa romance, talina budde bugenda kwana Ruth, tabulina. Ruth abajja muluusawo mukwana. Ne bwakwata obukwasa bafunye kyayagala. Yeah. Kati ye Museveni tayagala mateeka. Kubana mu kibuga yakirangiridde wabuli w'amateeka lwaki? Ng'ogenda okukola ekintu kyonna you have to sensitize people. Okitegeera? You have to sensitize people obulungi ky'obukirimu n'obyobukirimu ne balyoka bategeera. Ne kati okutte Mwanga Kivumbi talina musango mutadde mu safe house omutulugunya. Ate ogenda omukyala omugamba atakkiriziganya okukola naawe. Okutte Ntandikano Kizza Besigye, okutte Lukwago batadde mu kkooti. Ne bakubuuza obujulizi tosobola buleeta. Kati basindika ono omusajja mugaati gwa bbata alina omuto ogumwotolo ogumulinga watermelon agamba simanyi obujulizi obusiba gundi lwa Besigye obujulizi buli mu ssimu abaana ba Nuupu gye babba. Bannange siganye tulina bingi bye tukoze ne maama olemwa ekyo mbadde sinaakiwulira nakyo baakitusibyeko. Mugaati gwa bbata munyagwa video linako. Ai! Ekyo kigwe? Obanje mmanyi saagala kwogera ebigambo wano nga sikuwadde bujulizi okujja nga mmanyiza mukoderiti nga sina nkwatira nsawo. Nagideriti nze wano. Olemwa. Ono mukyala agira ayogera nze malo ginoonya wano.
olemwa Uganda olemwa batusibyeko emisango n'ogwokubba essimu erimu obujulizi obuluma Besigye era NUP emamera ffe ababye nnyo ffe tukola buli kimu kyonna bakisa ku baana ba Nuupu nene banaatukkakkanya n'obujulizi obuluma Besigye gaffe twagenze ne tubba essimu kyetwagala ate kati Abannayuganda mwegendereze ne bwebagenda oyiwa kasasiro ajja babuutikira ng'ab'ekiteezi. Ndabyeko ate n'embuzi ezigamba mbu naye mmwe buli kimu ekijja mukivumirira oba akajoyininga live beerawo owulirize naye gwe otuukidde makati obuukira tubaganyeeko okulongoosa yaggwe yeekalakasa mu comment section ogenze n'olongoosa oba oliawo ofenyereketera mu comment section mbwera mmwe aba NUP buli kimu mukivumirira kati okuyonja eggwanga kibi oyonjezza gwe atuleekaanira tebalina kye balongoosezza kuba kasasiro asigadde ku makubo oyonjezza gwe atuleekaanira mu comment section simanyi kyekyayetera okwaka ebizibu simanyi si meeting za opposition eyawamu ndako era obutayiga buno nze sinza gituulamu esimu ya Besigye yabulirawo alright kaakano kyekyaleetera Besigye ebizibu ndako onoogiraba tukuwulira ssebo kankulage video mayinze nkuwa information nkankwelako n'obujulizi kiwedde teekayo simanyi kyekyaleetera okwaka ebizibu simanyi si meeting za opposition eyawamu era obutayiga buno nze sinza gituulamu esimu ya Besigye yabulirawo nkulayira meeting eyo keneetuula Ssemujju n'avaawo n'atuuka ewaka nja muwa ssente neera Dr. Lume yeebuuza ani yamuwadde idea ya opposition eyawamu Dr. Besigye esimu ye baagibbako kavule mu ofisi ya Kyagulanyi natwala paka ku CMI ekiki obulwa netumanyiddwa kakuddiremu nkiwulidde kakakuddiremu okawulire neera Dr. Lume yeebuuza ani yamuwadde idea ya opposition eyawamu Dr. Besigye esimu ye baagibbako kavule mu ofisi ya Kyagulanyi natwala paka ku CMI ne bagisumulula bwe yagenda e Kenya ne bamukwata ayitolde Lukwago ne Besigye ne mbagamba tudduse najja na nkumbi waliwo ekitugoba temugenda kafe ekitiibwa president obiwulidde nnyabo yogera obiwulidde mbiwulidde kati bwe ŋŋendako ne nzizaayo Colivansi obwongo bwange retired Dr. Kano Kiza Besigye yakoma okujja mu Nuupu ku Nuupu mu 2023 2023 bwe yajja ku 2023 n'agenda tewaali musango ali kuvunaana Besigye wadde n'ekimu era tewaali naye kennyini teyakolola nako nti bannange ku NUP bava kunzibirawo essimu yange everything was there kuba tebasobola kubbako ssimu n'otaripotinga ku poliisi kintu kyekyambuzeeko neva nekuripotinga wakiri yalikoze ka live n'agamba bannange Because Besigye abadde nga ayogera kyemugamba nti Besigye tasobola kuwandiika kabere ku X ye n'agamba nti bannange bannayuganda kavule banzibiddeyo essimu naye kati after almost tuli mu 2026 after almost 3 years plus nga Besigye agenze mu bintu byonna biramukwata ono agamba essimu ya Besigye bagibbira ku Nuupu ne bagitwala yesange begenze ku headquarter za polisi n'egisumula kati ageza kugamba nti aba Nuupu bakolagana mu 7 babbe essimu ya Besigye neva mikono gya Nuupu n'egenda mikono gya gavumenti ne bajjamu bujulizi atunde n'omutu omunene ali awo abuzaabuza abantu jjukira na bagamba nti oyo muvubuka sina muvubuka musajja mukulu alina n'ebirevu mu mpataanya oyo musajja y'omu kuba key witness ba gavumenti musango gwa Besigye lwakuba nti ye statement gye yakoze bw'ogitulamu deep inside yamanya ababba essimu ya Besigye n'obujulizi kubanga ye ate ali muja akitegeera webale I've also watched a lot of detective movies oyo yenyine gwe nsookerako ne mugamba sooka ojje wano otunnyonnyole bulungi nnyo kubanga that is a very big allegation kubanga n'essimu eyo wemugambira nti sooka ojje otugambe okay biki ebyali ku ssimu gy'otugambe eyo gye wamanyaako ffe gye tutamanyi
mwana omutabadde singa president bamutta singa ekibiina kyagwadde era mwebala nnyo mubalire ddala mwana abantu bakikoze no musajja ng'oyo yeeyita politician yeeyita elite ekizibu kyamunyaga kasita aba mu politics w'okusitula ebigaali bino bikajjo ng'ateekako emigaati n'amata n'agende make n'asomero ka diploma ak'amateeka n'atafuuka logisting amanyi ku mateeka n'akwata omutwe gwe n'alyoka agumalako envi ne gufuuka ng'omutwe gw'embizzi ye wajja ku media loza nti ategeera nnyo ankubira ndeka naawe It's okay, teacher. Wankubira mazeeko emirembe Very important osobola ogiteekera. okitegeera nyinza okuba nfunyemu eko ndowooza Kanabe? Ya, tufunye echo. okay kale omulala gira ateesa mmale okumaliriza Kale.